is not the only area which is... Ku ntandikwa ya wiiki eno, Minisita omubeezi w'ebyobulamu Sarah Opendi yategeeza Palamenti ng'ekimu ku biviiriddeko eddagala eriweweeza ku mukenenya okubula be bantu abaligula ne baliwa enkoko n'embizzi. That they are collecting the antiretroviral drugs and giving these drugs to pigs and chicken, which is very unfortunate. This information has come through, so we want to condemn this. Mu kwagala okukakasa ebigambo bya minisita bino, twogedde n'abakugu naddala abavunaanyizibwa ku mulimu gw'okujjanjaba ebisolo. Dr. Sylvia Baluka akulira Uganda Veterinary Association agamba nti omuze gw'okuddira eddagala eriweweeza ku siriimu ne balitabula n'emmere y'enkoko n'embizzi gwatandikira mu mambuka ga ggwanga okusinziira ku kunoonyereza kwe baakola. Dr. Baluka atubuulidde ensonga eyinza okuba nga yeviirako abantu okuteeka eddagala eriweweeza siriimu oba ARVs mu mmere y'ebisolo, ng'agamba nti abalimi abamu balowooza nti eddagala lino liyambako okulwanyisa obulwadde mu bisolo ssaako n'okubigezza. Gamba kiyinza okuba kibasikiriza okukola ki? Bagamba tugezeeko lino eddagala eribeesaawo abalwadde b'omukenenya ne balabika bulungi we bati lyandiba nga lisobola okukola ki? Okulongoosa ebisolo byaffe nabyo ne binyirira ne tufunamu ssente nnyingi okusingako. Ono agamba nti eddagala lyonna lya bulabe eri obulamu bw'abantu okusinziira ku nkozesa, nga n'olwekyo okuddira eddagala erijjanjaba abantu ne liweebwa ebisolo ate ebiriibwa kya bulabe, nga kino kikosa ekibomba ky'omuntu aba alidde ennyama oba amata ssaako n'amagi okuva mu nkoko. Kati buli poison weeyingira mu mubiri tulina ekiwumba ye major metabolic organ yekola emirimu gyonna, buli kiyingira mu mubiri yerina okimenyamenya kyetuyita metabolism, nekola biotransformation paka n'ekifuula ekintu ekirala nekifuluma mu mubiri. Bannayuganda abasinga batya bulwadde buno bwe bagamba mbu omuntu afudde embagirawo. Singa omuntu anywa obutwa n'afiirawo oba butya, naye omuntu omugamba nti enkoko wogiwa ARVs ate n'ogirya buba butwa mu mubiri agamba singa twafa dda. Ate n'obulabe obulala obuva mu kukozesa emmere erimu eddagala lino kyandiremesa omubiri gw'omuntu okukkiriza eddagala erijjanjaba obulwadde obulala. Naye kati ekizibu kye tulina ku ARVs tetumanyi metabolism yazo mu mubiri zimala mu bbanga ki. Ffe ng'abasawo b'ebisolo tetukimanyi kubanga ARVs tezaakolebwa nga zakukola mu bisolo. Kati information twogeddeko n'abantu abali mulimu gw'okutunda ennyama y'embizzi ssaako n'abagiwoomerwa okutubuulira kye balowooza ku nsonga eno, era bino bibadde bigambo byabwe. Ate nzirundidde ebbanga eddene ewaka ewange, naye ekyo kye bagamba ekya ARVs sikirabangako era sikikolangako. Kati baba bakikola kufunamu ki? Ekituufu balimba bulimbi, baagala kulemesa nyama yaffe kutambula. Wulirangako ekisobola okuntiisa, naye kati nze ng'amanyidde ekifo kyange tekirina kye kintiisa kuba sikiwulirangako, naye nakasooka okukola ki tekirina kye kisobola kunkola okuggyako kitiisa omuntu atakiwulirangako. Funa ebeera nyama ntuufu kubanga eyita mu lufula wabeerayo abasawo basooka kuzikebera. Dr. Baluka mwennyamivu olw'eddagala eriweweeza siriimu okuba nga abantu basobola okulifuna amangu, era agamba nti bekikwatako kino basaana okukiteekako ekkomo. Nti wayinza okubaawo obugayafu ku bantu abakwatibwako, abantu ababeera n'eddagala lino abalifuna nga livudde mu National Medical Stores supplying health facilities zonna eza gavumenti, bayinza okuba nga we balifuna tebalikwata bulungi, ndowooza nekisobozesa abantu oluusi abakolamu ne bakozesa omukisa ogwo kulitunda nga baliisa mu backdoor ne baliguza abo abalunzi. Naye nze naalibadde nsuubira teddagala ng'eryo erya ARVs lyalibadde liweebwa abalwadde bokka baakakasibwa era abali ku ddagala. Okusinziira ku Dr. Baluka, singa abantu tebalumirirwa bannaabwe ne bagenda mu maaso n'okutabula ebintu nga bino mu mmere eriibwa, kyakuviirako ebirwadde nga kansa okweyongera mu bantu naddala abaana abato.